sita ya karoka sita twamuguddeko kapakat bagenda yimbe wa Pastor Bugembe yanshokinze era twade twebuuza mu bayimbi Pastor yagamba bagenda yimba kapakat kwali agenda yimba ki naye ayambale bulungi ko ate era yagambye agenda kwambala bulungi era Pastor yagambye abatalina gospel bagenda kuyimba ennyimba ze ayagala bana abaana baliowe nenda sebo kasoka tulabe mbose tukomewo abantu mubalabe evidence mujina but DJ tulinga babiri abasobola okukola kino ekintu twambaziza abantu white ate nga balina okusasula entrance ate ne kajjula so kiba wa level wawe tuli eneringa oba ya mukaaga because I've had 2 at Little Beach, I've had 2 at Aero Beach. The last one yali wano before lockdown. Yeah. Chichi proving Rambo ndichi ni number 1. Nochegera. Bobo inayo DJ asobola kulanga show mu mwezi gumu. No yambaza abantu engoye zo yagala bambale. Then ne basasula no kusasula entrance. Mperi nyale. But DJ abasinga babayita mabala oba muholo oba mu kifo ekisanyukirwamu kino kisaawe tewali bbaala si kifo kisanyukirwamu ate si hall otegera kino kisaawe ate abantu abamu balanga bivulu myezi 8 myezi 4 zirungi z'abantu wazirabyeko fe mwezi ogwo gumu gwennangidde abantu ne bajja ne kitukuba from here tugenda Jinja tugenda Masaka tugenda Mbarara tugenda kukola tour. Yes ono muganda wange wa munju twakwataganira nnyo n'aba muganda wange musuma teyandize mu bino abasuma mbalenga bafumba buvumi neno gye tubeera nze ndi artist nesifulako mu busumba mpa comfort ngono n'omukubya n'okaaba nagano zibiriza saba tubasaba ku Afrikana tubeeyo bataata tube tusetta fali ku kanisa ekanisa yaffe yeyimusiza ba artist bangi egumiza emitima gy'abantu ekoza ebintu bingi nnyo mu nsi muno tubeeyo ewa musumba kwolwo ngenda kuwulira n'ekigambo mu bayibuli nja kiyiiya nzije nti bagambe zino ngoye just nga omanya economy tetwonona nnyo matiri eno newasigala but ngoye ziwera leero engoye ziwera ku mubiri leero pastor yennyini agenda kumbuulira nyambale nti agenda kuŋŋamba waliwo eripate bagamba jangu nga bw'oli anaku yakayimba atya gira mu mminiyo ensonyi zinaagaana mpola mpola kamanyi bungi obwa pastor oyo ani ayinza otuula mu ntebe yakava okay yomusawo but I know a lot of pastors music. I love pastor, I love the influence ate nno ndi muntu mukkiriza nze nsabira ddala I have ndi muntu ali holy mu mutima abali around me anti katolaba bwebuzibu bano baba bamanyi bya Bible naye Katonda aba mutima munda kati genda osome Ecclesiastes chapter 5 verse 11 njimanyi wagamba bw'oba nga waliyo obunyogovu obulamu mbeeko obegamba oba munyogoga mukwatagana babiri ne mbuguma ebyo bya Bible zibyange so nina eddiini ndi mukazi mukkiriza ate nsabira ddala kyekisinga osesa. You see people getting successful and you're like illuminati biki byemwefumba but we are prayerful. Twakulabeko mu pate ya Spice Diana wabaddewo natuuse naye nagenza okutuuka nga sinawo emparking nga neŋŋamba owaaye kasita kyakola endala so that's how I left naye nga nabaddewo nayiseemu naye parking ngajjudde mwana konze kiriya tujja kusinkana ku pate eddaku abula munoonyeza issues mwaka guno mutukaka issues mututimba issues omwe abeera mu bufumbo bwe ng'omulala ali mu bwasinga obwe ne mutukaka issues naye nga tewali issues bana. She's someone I meet and be like hi hello hi so yabeera ki what up you okay today I'm good today you're fine I'm good she's always smiling I'm always smiling we don't know whether the smiles are real or fake but we smile regardless.